Weewaawo mutya nno basseruganda bannanganda mwenna abampuliriza era abanjegesa amaaso. Nze muzzukulu wa Nsamba Mugabe Bukenya Yoweri William mu kacyo kano. Olunaku olwaleero nzize engubaguba nga n'ekintu kye njagala okubabuulirako mmwe abantu abali eyo n'obeera awo emmeme n'ekwennyika ti ate gundi anjogeddeko bw'ati simanya gundi ankoze kino emmeme n'ekwennyika. Tewennyika mmeeme. Abo abantu ne bw'onookola ekirungi walwajja okkiraba obubi akyogerere, ne bw'onookola ekibi era walwajja okkikola ki okyogerera obubi. Ekyo ky'okoze mu bulungi oli n'akifuula ekibi nga ggwe tekyabadde kiruubirirwa kyo kukola kibi, newankubadde oba ng'okoze ekintu ekibi nga tewakigenderedde, oli n'akikuliriza nnyo nga ggwe emmeeme eyo ekyo si kyeri, kyandibadde kirungi weewe peace of mind, kijja kukuyamba. Bano abantu be tuwangaaliramu, omuntu asobola okubeera awo ng'aseka naawe alya naawe naye nga muli munda ngo ewedde emirimu ekutaagulataagula akawungeezi ku makya ne mu ttuntu, nga bw'obeera obulungi noba n'omubuulira kati emunendibwe nga muli kimunyiga kubanga ye si kyali. Bw'obeerako w'otuuse n'awulira muli ensaaga kale singa nze naye nga wano kungulu apulitendinga yeefuula munywanyi wo. So abantu bwe batyo. So gwe omuntu gwe kikwatako lekera okubeera awo emmeeme ekwennyike kubanga maama gundi ankyaye, kubanga gundi anjogeredde bw'ati, kubanga gundi akulaye bw'ati. Gwe ekyo ky'oli. Bw'obeera omanyi nti n'ebintu ebyo bikola mu bulambulukufu, wekkirizeemu nti oli mulambulukufu. Bw'obeera nga oli omuntu alafuubanira abalala babeere ku platform oba oliawo ennungi naye ng'abantu balina engeri gye bakintapulitingamu obubi, sigala ng'okola ekyo ky'ogwanidde okukola. Because bano abantu tolibafuula basanyufu lubeerera, wabula abamu bajja kubeera mu maaso gaawo nga bapulitendinga, nga beereetera okubeera nga abasanyufu naye nga si basanyufu gy'oli. So teweevunaana bw'obanga ekintu okikoze nti okigenderedde mu bubi. Ekyo ky'obeera okoze mu bubi ne weezuula oluvannyuma nti okikoze mu bubi, ng'abantu abo kikwatako nga osobola okubatuukirira, weetonde, kisobola okuggwa. N'ekirala, gwe munnange ali eyo nga waliwo abantu abakoledde ebintu ebirungi mu bulamu bwo, obanga kyali mu long term obanga kiri in short term, ng'abantu abo bakola kyamaanyi mu bulamu bwo, osobola okufuna engeri gy'obeebazaamu wadde nga si y'amaanyi etya, wadde nga si ntono nnyo etya, ne kasita otuukiriza ekikolwa eky'okubeebaza. Ekyokulabirako, omuntu asobola okukolera ekintu, gwe gw'akikoledde, gwe oyo akikoze nabe n'agamba kale oyo omwana namukolera bwe nti naye teyasiima oba tasiima. Please, gwe akoledde omuntu oyo ekintu kiyinza obutatuukira ku ggwe. Kyentegeeza ebizibwa olw'omuntu oyo oba okusiima kw'omuntu oyo gw'obeera okoledde ekintu si nsonga oba kiri in short run oba kiri in long run, wabula kiyinza obutajjira ku ggwe. Okusiima okwo kuyinza obutakutuukirako ggwe eyakolera oli, wabula okusiima ate kuyinza okujja ne kutuukira ate oba oli awo ku mwana wo. Okitegeera? Kati so waliwo kye bayita entuuko. Omuntu asobola okukolera ekintu, oyo gw'akikoze, gw'akikoledde, entuuko ye esobola, entuuko y'okuzza omuzigo esobola okutuukira ku ggwe, Katonda yeebale, wabula ate esobola okutuukira ku mwana wo. Oba omuntu oyo ayinza okuba nga n'ekintu kyakutegekedde
oba oli awo kiyinza obutajja mu ebyo gwe byolaba nti omwana namukolera bweti naye kati laba ali bw'ati ate kati kino wano yandibadde entuuko eyinza okuba nga tennaba, oba oli awo akatono kaleetayo kamu bubiri oba era eyo ebeera entuuko. So abamu babeera nga balina ebintu nga nabo balafuubana naye ng'ate oba oli abantu abalina kye babatuusaako nga babalowoozaako mu bulungi. Nakabambi gundi yankolera bw'ati naye nagaa kansooke mmalirize kino saba Katonda mpa obulamu omuntu oyo amunkuumire naye mu maaso awo njaga Katonda nnyambe mukolere ekintu bwe kiti. So abantu tuleme okuddanga awo okugamba kale gundi namukolera bwe nti ne kati omulaba. Waliwo entuuko eyo gy'olina okuluubirira. Ate ggwe akoledde omuntu oyo ekintu si nsonga oba kinene oba kitono nga okimukoledde mu bulungi mu kwagala, omuntu oyo leka kwefuula nga amuwoze, leka ye kimuwe ebbanja. Gwe bw'okimukolera kite kireke ye nga ye yeefumiitirize. Gwe oyinza obutakungula bikungulwa ebyo, oba oli awo n'owe ggwe kennyini n'omwana wo ba entuuko n'etatuukira ate ku bo okuzza muzigo, ate n'etuukira ate mwattu ku muntu omulala oba oli aneenabaako omuntu omulala gw'ayamba. So tekigaana bantu kuyamba, tusigale nga tuyamba naye toyamba nga osuubira ekintu in return, because by the moment you do anything and then you expect something in return, then you will be disappointed and afterwards ojja kukitwala nti sikyaddamu kukola kintu kino, gundi bwe namukola bwe nti nafunamu ki kind of. And ekintu ekifaanaganako bwe kityo tulina okukyewala, kubanga edda kuba nti ensi ekyuse, edda abantu baakolanga ebintu tebasuubiranga bintu in return oba nti ekintu akifunemu butereevu naye ng'agenda kukifunamu mu butali bulambalamba. Okugeza edda bajjajjaffe baawangayo ebifo ne bazimbako amasomero aga gavumenti, ne bazimbako amakanisa, ne bazimbako emizigiti, naye nga taluubiridde nti ngenda kufuna butereevu mu kintu ekyo. Wala nga bazimbako essomero abantu b'omu kitundu ekyo bagenda kusoma, bwe bazimbako ekkanisa oba omuzigiti abantu b'omu kitundu ekyo bagenda tandika okulongooka emmeeme, abadde abasamize bagenda kuva mu busamize, abadde n'emitima ebibi bagenda tandika okukola ki okukyuka mu mbeera n'ebintu ebirala bingi. Kati so baganda bange gwali eyo gy'oli, ensi girabe nga bw'ogiraba wabula tosuubira kingi mu nsi, lekayo ensi ekufuulire ekuleetere ebingi mu nsi, kubanga ffe tuli okukola ekyo kye tuteekeddwa okukola, wabula tetulina kukola ekyo kye twesindiikiriza okukola yadde nga kinyigiriza omuntu omulala gwe osobole okubeera nga oyitawo, because ebintu ebyo ne bw'owalirira bisobola okugaana, ebintu ebirala ne bw'otabiwalirira bisobola okutuukirira ate ne bijja gy'oli ate mu bulungi. So mu bumpimpi, mu bufunze, lekera okwennyamira olw'abantu tukubanga gundi yakoze bw'ati gundi yakoze bw'ati. Yes, so okubeera nga nsobye oba nejja like oba mu bantu b'okolagana nabo ne waba ekitagenda bulungi, so tonyigira muntu oyo because tomanya mutima ki gwe yakoledde mu kintu ekyo. N'ekirala abantu bw'oyogerako n'omuntu n'ofuna obubaka bwe, give time. Naaba tetuwa time. Second, abantu tulina okwewala ekintu kye twayita okuvunaana ennyo, nga kugamba everything what happens n'ovunaana omuntu, buli kiseera bw'ati n'ovunaana omuntu. Ate sometimes even the tones we use we must be careful, because omuntu oyinza okubeera ng'oyogera n'omuntu naye nga like you are not like parenting. Yes, zokka nga abantu bolimu nga bantu bakulu nga tekyali ebintu nga like parenting, naye nga engeri gy'oyogeramu nga like mu Luganda tukiyita kukoboggoka, oyogera okoboggoka, kugamba enjogera eyo etali ya kigunjufu, like kankiyite corporate, enjogera etali ya kikungu, enjogera etali ya corporate. Kyova olaba ojja kusanga abaana abaakuzibwa
nga bw'oba olina ky'oyagala okumugamba ne bw'omugamba mu bukakkamu akitegeera, bw'omuboggolera nga ggwe muli si ky'owulira si ky'otegeeza nti oba akiraba bubi nnyo akiraba bulala. That's all. Then y'ensonga ki tino ffe tugamba amawanga agamu ojja n'osoma n'ogamba tribe eno nga ku kabusawo ebeera eyogera ng'eyomba nga no I can't afford, but it's the way how they do things. Naye nga ate bw'obeera nga in case you want to pass information from one person to another, then yogera bulungi n'abantu, olulimi lukozese bulungi n'abantu, ekintu kijja kukolebwa mu ngeri gy'okyagalamu ewatali kuwaliriza, watali kukaka. Ate emirundi egisinga obungi ekintu bwe kikolebwa mu kwagala, kikolebwa n'omutima gumu n'emmeeme emu n'okwagala kumu. Weewaawo ako nkabaleseemu abaana be basobodde okukawulira. Mukama Katonda yeebazibwe. Akafunyeeko kasindikireko munno ne munno kasindikireko ne munno, tusobole okukyusa engeri yaffe gye tulowoozaamu. Ky'oluubirira leero oyinza obutakifuna kati naye oyinza okukifuna enkya na luli. So tolekeranga awo kulafuubana, sigala ng'olafuubana enkya na luli n'olunaku oluddako. Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.